Amannya gange ndi Mei Kawaala wano ndi musumba owa Healing Outreach Church era nga tukyaliko Zoom mu biseera bino era tujja kubeera nga tubategeeza ku ground we tuli naye nga twebaza Katonda kubanga atuwadde ekisa ekirungi. Olwaleero tuyina ekyawandiikibwa kyaffe kigenda kuva mu Matayo 26 naye ng'omutwe gwaffe guli nti kyandibadde kirungi era kya muwendo okubeera nga tugabana ku ebyo Katonda byakoze ki. Njagala okuzzaayo ko wano mu Yokaana bwe tulabye ate Katonda. Yesu agamba ye muzabbibu ogw'amazima naye ate kitange ye mulimi, era bw'agenda ng'aserengeta ng'ayogera ebigambo agamba nti nze ne kitange tuli omu. Ate era atugamba awo mu Yokaana 15 n'agamba nti tewaliwo ayinza kukola kintu kyonna awatali nze, oyo Yesu omwana wa Katonda. Naye wali nali neebuuza ne ŋŋamba nti ate Katonda abeera atya? Omulimi akola atya? Omulimi abeera na nkumbi. Enkumbi eyitibwa ki? Enkumbi kitala. Kakati ye omulimi aliwo kutemera, ayina ekitala kitemera. Kakati bw'atutemera ne tubala ebibala tubisanga mu Galatiya 5:22. Bwe tunaaba tweyongerayo tugenda kusoma tulabe ebyo nno by'ebibala eby'omwoyo. Bw'atutemera ebibala by'omwoyo ne byeyongera mu ffe: okwagala, amazima, obulungi, ekisa, emirembe, okukkiriza. Ebyo byonna bibala ng'osanga akalimba nga kaliko buli ebibala bibaze biri ku gwe omuntu omu. Era agambye nti eryo ettabi kyakola ayongera ditemera, ayongera kuwa mukisa kubanga oyina ebibala ebigasa amawanga. Naye agambye nti eritabala alitemako era bagasuula bweru ne gaakako omusana ne gayokebwa ne gafuuka vvu. Ekyo kyerabiddwa kubanga ettabi libadde terikola ki? Teribala bibala. Ekyo kitegeeza nti Katonda ffenna atwagaza okukola ki? Okubala ebibala. Bw'oba obala ebibala kirungi abalaba ku bibala ebyo ne babinogako ne balyako. Ekitegeeza nti oli muntu wa mugaso mu nsi. Obuulira ekigambo kya Katonda era ne kigasa bangi. Ekyo kibala. Abantu balina kye banoga ku ggwe. Abantu waliwo kye banoga ku ggwe mu community ne kibayamba. Ekyo nno kibala. Oli musajja ogaba, oli musajja oyamba abanaku, oli musajja mu community waliwo ekintu kyokola nga kiyamba community n'obuvumu n'obumalirivu. Ekitegeeza nti oli wa mugaso mu nsi era ettabi lyo libala. Eryo nno wano we tulaba mu Yokaana agambye nti ettabi eribala ebibala alirongoosa n'alitemera. Omulimi kyakola bw'alaba emmwanyi zisaakaatidde ng'afuna ejjambiya kitala, enkumbi kitala. Mu byawandiikibwa wano tulaba nti ekigambo kya Katonda kitala. Ekyo nno kyekigambo kyekituwagala, kyekitusalira. Ekigambo kitusalira kitya? Ogenda kugamba ekigambo kinansalira kitya? Ng'okibaddemu emisana n'ekiro. Bw'osoma Bikula Yoswa 1:8. Kankusomere Bayibuli. Agamba nti kale n'ebigambo bino eby'amateeka tebiivenga mu kamwako, naye onookisomanga emisana n'ekiro, bw'otyo woolyoke weekuume ng'ebyo ebiwandiikiddwamu gwe okufuna obulamu mu bujjuvu. Okiwulidde? Emisana n'ekiro. Okiraba ekigambo kya Katonda bwe kiringa akakerenda? Kubanga ekigambo kya Katonda muti gwa bulamu. Era omuntu yenna ne bw'oba obadde mulwadde oba olemereddwa oba oli awo nga weeraliikiridde, bikkula Bayibuli yo ekigenda okukasakasa. Bikkula mu ngero, bikkula mu Zabbuli. Olabe Dawudi bwe yasabanga. Ogenda kubeera ng'osoma otandika okuwulira olw'okubanga ekigambo kya Katonda maanyi. Otandika okuwulira ng'olinga alina omuntu awo akuli okumpi. Katonda mwene nga gw'osomako, Katonda mwene nga gw'oyogerako. Ate bw'omala agambye nti n'ekigambo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwako, naye onookisomanga emisana n'ekiro n'okirowoolezaamu, bw'otyo olyoke weekuume bino ebiwandiikiddwamu osobole okukulaakulana mu bulamu bwo. Kati onoonya kukulaakulana naye kye twetaaga kimu era kye nkugabanako naawe leero, kye nfunye nga kya muwendo, nga kirimu amaanyi, nga kikyusa
gwe omuntu eyali tasaanidde ne kikukyusa buli lw'okisoma n'okitegeera n'otegeera Yesu n'otegeera omwoyo omutukuvu n'otegeera bw'okkiriza Katonda n'otegeera amaanyi agali mu kigambo kya Katonda agakoleramu n'otegeera ebibala eby'omwoyo omutukuvu n'otegeera n'ebikolwa eby'omubiri kubanga tobyetaaga kubitambuliramu era bisangibwa mu Bagalatiya 5:19. Bayibuli egamba nti n'ebikolwa eby'omubiri bye bino: obwenzi, obusungu, ettima, obujja, nti n'ebiringa bwe biti. Obisoma ne weeyongera nti n'ebiringa ebyo omuntu taliraba bwakabaka bwaki bwa Katonda. Ekitegeeza ebibala biri opposite kuki ku bikolwa eby'omubiri. Kakati tugenda kuddayo eno eyo ngenzeyo okubalaga ekigambo ekya Yesu. Yesu ono bwe tubeera naye, omuntu yenna bw'abeera ne Yesu nga mu butuufu mujjuvu mu Yesu aba alaba ebigenda mu maaso. Kubanga laba Yesu yategeera atya nti abayigirizwa banywize era n'abagamba, munakuwaliza ki omukazi nga nkoze ekigambo ekirungi? Ekitegeeza Yesu yasiima. Munakuwaliza ki omukyalo ono ankoledde ekigambo ekirungi? Bayibuli wa negamba nti anziraze. Ekigambo ekyo nakyagadde, nkyagala. Anziraze. Kankikuddiremu okirabe. Agambye, munakuwaliza ki omukazi kubanga nkoze ekigambo ekirungi? Kubanga abaavu be muli nabo bulijjo, naye temuli nange bulijjo. Kubanga bwafusa amafuta gano ku mubiri gwange, anziraze. Anziraze ekigambo ky'amaanyi nnyo. Anziraze, anziise, ampadde nga sinnava mu nsi. Wano nno wali ebyokuyiga. Bano baali bayigirizwa ne banyiiga kubanga omukazi awadde ekirungi Yesu. Nga bw'onoobeera eyo bulijjo weewuunya nti bannaye mukwano gwange nankola bino, kale mukwano gwange yanjogerako, bannaye n'ayogera bye twayogera mu kyama. Wali olowooza otya? Omukwano guli ogwo gwokka gwe weetaaga ye Katonda. Katonda yekka bw'omukkiriza bw'oti yagenda yakusobozesa okukonnekitinga ku mikwano egisaanira obulamu bwo kubanga yakumanyi, amanyi omutima gwo, amanyi ky'oyagala. Kakati ye Mukama kyakola bw'omala omukwana ng'agamba, nalumansi waliyo emikwano egigenda okuyamba. Bano bagenda kubanga bakutegeera, bajja kwagala nga bw'oli. Kyova olaba n'abanoonya obufumbo. Onoonya mukyala wakuwasa, onoonya mwami wakufumbirwa. Otambudde naye ekkubo liri muli erya Yesu gw'okkiriza n'alyoka akufunira olulenzi olutuufu lw'onoonyeza ebbanga. N'akulyoka akufunira omukyala akusaanira, atagenda kukujooga, agenda okukulaba nga ddala oli mwami, akuwa ekitiibwa, akwagale nga bw'oli, ne bwe muba temunnafuna. Kubanga obufumbo bulinga kikajjo, butandikira eno awatawooma. Osanze omwami bambi yezimba bwezimbi, talina ne waakusula. Oluusi musuzaawo mu kitebe, mweyazaawo wansi. Omufumbiddwa munaye mwalabagana ne mwagalana. Kati embaga ewedde, akulagidde ddala amazima waasula. Mugenda okuggula oluggi n'omubuuza ekitanda kirire wanga weekiri. Awo no bitandise okukubuguma. Bw'oba wayagala bintu, kakati otandise okubuuza omwami biriwa, obusepiti buliwa. Nga n'obusepiti tebulabika, munaye ebbinika yiiyaawo, teekamu omukyere. Bwe mumala ne mujooza ate ne muteekamu kyayi. Okiwulira? Naye mutandise amaka. Oyo Katonda gwakuwadde y'oyo gw'otandika naye. Katonda yennyini bw'omunywererako ye Katonda agaggawaza, ye Katonda awa omukisa. Ofunye omuntu wo oyo mutima ku mutima. Omanyi ye Katonda alaba mitima. Kati wano Katonda olaba yalaba emitima gy'abayigirizwa, n'agiraba bano abayigiriza n'abalaba nga banyiivu. Katonda atulabirawo. Kyova olaba nti bwe mbeera mu Yesu mwagala, kubanga omutima gwange bwe mba nsoma ekigambo gukyusa obulamu bwange ne gukyusa omutima gwange. Kati olw'okuba ow'omukwano Katonda atudde mu nze, ne bwe ndaba omuntu, omwoyo ayawula emyoyo antegeeza omuntu oyo omutima gwe. Wali obaddeko ng'otambula nga ddala oli mu Mukama bulungi, omanya environment gy'oyingiddemu. Era kino kyekikola n'enjawulo n'amakanisa ge tugendamu. Si buli kkanisa nti ogina gibeeramu. Ezimu kkanisa tezirina ku musingi gwa Mukama, naye eriyo gy'oyingiramu n'osangira ddala nga ddala
waliwo okubeerawo kw'obwa Katonda. Omutima gwa Mukama gukugamba nti awo woba ogenda. Omuntu gw'osabidde n'ogamba Mukama njagala mukyala wa kuwasa, olumulaba bw'oti Mukama n'agamba y'oyo. Eriyo bangi abalina obujulizi. Nze nange nina obujulizi nja kububawa naye kammaleyo wano tunaatera okumaliriza. Yesu yalaba emitima gy'abayigirizwa nga gitokooterera nga minyiivu. Njagala obeere n'amagezi Bayibuli getugamba mu ngero nti n'ekigambo kino eky'amagezi kinaaleetanga amagezi gasibe mu bulago nga eky'omu bulago. Gawandiike ku mutima gwo nga gawandiike ku tabuleti ey'omutima gwo amagezi. Mu ngero essuula esooka olunyiriri omul'omusanvu agamba nti mu kutya Mukama amagezi mugakola ki? Mugasookera. Ekitegeeza Katonda gwe twetaaga n'atuwa ki? Amagezi n'atubikkulira ne tumanya ekyokukola. Kaakati bwe mba nina mukwano gwange nga ddala nkuyita wa mukwano, ate lwaki nkukola ebintu ebikyamu ebitalaga nti ndi mukwano gwo? Kaakati naawo weetaagawo amagezi. Ekintu gwe kyotamanya ng'olina omuntu gw'olowooza nti omuyita mukwano naye ng'oli mukwano oguli feeke, kyennyingenda okwogera. Omukwano oguli feeke gukulimbalimba n'ebigambo n'ateekako kasimayiro naye nga sikko. Naye bw'obeera omuntu alina Katonda, omutima gwo muli olw'okuba gujjudde Katonda, gujjudde ekigambo mu ssera ekigambo ekirungi ekitudde ku mutima gwo, omuntu ono Katonda amukubikkulira. Eriyo emikwano nga gikwetoolodde naye nga girina motivu ndala nga tegikwagaliza. Kakati wano mu bayigirizwa era bw'olaba ne Yesu we yatuukira okukomererwa, laba Peetero bonna bagamba Mukama wange w'oligwa wendigwa. Naye Yesu we biseera bwe byatuuka ebizibu, Yesu yali yamugamba nako n'agamba nti enkoko eneeba tennakookolima emirundi 3 ng'omaze okunneegaana. Ono Yuda Isikaliyooti yennyini yaliraananga Yesu ye ng'ategese kumutunda. Era wano wennyini we wali ebigambo tujja kuba tubiyiga. Best friend naye ng'ategese kutunda. W'olinnya waase n'ettaka akulamuza ye w'omukwano. Naye buli mukwano gw'ofuna w'oluganda kyenjagala okutegeeza kikino nti omukwano gwo gubeerenga mu Katonda. Sabanga Katonda akulungamya awali emikwano emituufu. Sabanga Katonda akulungamya awali ekkanisa entuufu. Sabanga Katonda akulungamya omukyala gw'oyagala okuwasa omutuufu. Agenda kumukuwa. Oyinza okuba nga ebiro birudde naye Katonda takeerewa. Katonda ajjira mu kiseera ekituufu. Oyinza okuba nga onoonya mwami wakufumbirwa ng'ogamba bannaye weeyogerako nno weeyogerako n'ogamba bannaye nze nadiba. Ebyo gw'obyogera. Era wano tuyize nti ekigambo kino kyekyobulamu, ekigambo kyoyisa mu kamwa era kyekigenda okukakata. Bw'oba ogamba nti wadiba era gwe waggwadda. Naye olwaleero kyayinza n'okukyusa ebigambo by'akamwako. Ekigambo kino nga bwe tugambye nti bwe tukisoma emisana n'ekiro, Bayibuli etugamba tukirowoolezeemu. Buli lw'osoma Bayibuli todduka buddusi kugenda mu katale kutunda bintu. Beerako n'akadde gula obudde bwa Mukama. Leka Mukama abeere nga yasooka mu bulamu bwo. Gula obudde bwa Katonda. Bw'oba onoofuluma ssaawa 11 ng'emirimu gyo bwe gityo bwe giri, laba nti gamba nti ku ssaawa nga 9 nina okuba mu maaso ga Katonda. Nfuneyo tayimu obudde nsome ku kigambo. Somayo chapter, scripture, bw'omala siriikiriramu. Lowooza ku kyosomye. Kakati bw'omala okusiriikiriramu n'okirowoozaako bw'oti, kiringanga kubeera nga owandiisa ebigambo ku kompyuta ate n'oprinting olupapula. Olaba olupapula we lufulumya buli otayipinze, n'okusoma ekigambo kya Katonda bwe kityo bwe kiri. Otayipinga wano bwe mba nsoma, ntayipinga. Bwe ntandika meditation bwe nti, buli kye mbadde nsoma nkirowoolezaamu ne kyewandiika ku bwongo bwange, ku kompyuta y'obwongo bwange, ku mutima, ku tablet. Bwe mmala ne ŋŋenda ne nyiga print n'ebigambo ne bifuluma. Kyova olaba nti ekiri ku mutima gw'omuntu akamwa kakifulumya. Kubanga bye wasomye ebiri ku birowoozo byo n'omutima gwo bye bigenda okufuluma. Era eyo y'enjawulo ebeera mu bantu. Omuntu nga bw'ayogera, omuntu tayawukana ku njogera ye. Era wo omutegeerera. Bannayo wano wali essomo eddene tunaatera okumaliriza naye nga binyuma. Kaakati nno bw'agamba nti mumunakuwaliza ki? Kubanga nkoze ekigambo ekirungi. Abooluganda tutambule nga tukola Yesu ebigambo ebirungi. Nababuuliddeko eyo yonna gy'osabira oba gy'oyita. Buli lw'oyamba omunaku okoze Katonda ekirungi.
bayibuli kyeveraga ekyawandiikibwa ekigamba nti najja n'enkonkona naye mwanzigalira bweru. Yesu ayinza okujjira mu bintu ebyenjawulo, mu binyoomebwa Mukama mwayita, kubanga manya nti Yesu bwe yali azaalibwa yazaalibwa na mu kiraalo. Wandirowoozezza nti Yesu yandizaaliddwa mu kiraalo? Yesu mu binyoomebwa omwo mwayita. Abantu bonyooma b'olaba ng'abatasaanira, weyo nno mulabe bwe yakula. Katonda ffenna yatutonda mu kifaananyi kye, bw'ati bwe yatwagala okubeera. Asobola okuyita mu nze omukyala gw'olaba ng'omukyala, era n'ayita mu oyo omwami gw'olaba ng'omwami, oyinza n'omulaba ng'atalina. Naye Katonda bw'atyo. Kaana bwe yamala okuwangula ebigambo bya Penina yagamba nti temwogera nno byamalala bireme okuyita mu kamwa kammwe, kubanga Katonda yagaggawaza abaavu, abajja mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira. Katonda yazaaza abo abagumba, nti labayo abadde omugumba azadde 7. Bannaye n'otalaba nti Katonda w'amaanyi? Kati olunaku olwaleero ebigambo by'amagezi bye twetaaga, Katonda atuwa omwoyo, atujjuza omwoyo mu kigambo kye, ayawula emyoyo. Otegeera ekifo ky'olimu n'omanyira ddala mu mwoyo nti kino ekifo nno si kituufu. Obeera mu bantu b'oli nabo, baki b'otambula nabo, guruupu ki z'olimu. Weetaaga okubeera ne guruupu ezigenda okuyamba nga zikwongerako ne value. Oba bw'obeera nabo ng'obalaba abamu tebakkiriza Katonda, batwale gy'osabira, babuulire enjiri. Kyekyo eky'obugagga kyokka ekirungi ky'osobola okugabana n'omuntu oyo n'omununula. Kikujja mu kwemulugunya. Mukwano gwange mumulabira awo, naye oyo ogwo omukwano nze simanyi na kumanya gye gugenda kuntuusa. Awo nno oli mu kwemulugunya. Ate ebyo bye bibala eby'omubiri, tebirina kye bitwongerako, wabula bikusalako busazi. Naye buli lw'otekinga step ng'omukyalo ono n'omalirira n'ogamba nti ono mukwano gwange, engeri gye mulabyemu yeetaaga njiri, kammutwale nja muwa ne data tugende ku Zoom. Yeetaaga njiri, kamuteekemu transport, muyitire Uber oba ka boda agende ku church. Bw'anaawulira ekigambo kya Katonda, kubanga ssebo nnyabo si gwe olokola, Katonda yalokola. Oyinza okuba n'ebigambo by'omugambye ng'omubuulidde enjiri, tokitya, ajja kulokoka. Amaanyi ga Mukama, awulidde ekigambo, Katonda yafukirira era yalokola. So gw'omaze okugaba, gaba ku kigambo ekirungi ekyo Katonda kyakkoledde, era onoofuna omukisa. Nga tumalayo agambye mu 11 n'agamba nti kubanga abaavu be muli nabo bulijjo, naye temuli nange. Bano abayigiriza obusungu bwe babakwata ne bagamba nti kalaga amafuta gafudde ki, bandigatunzeemu dinaali eziwera, sente ezivaamu ne ziyamba abaavu. Okimanyi nti omuntu atayagaliza abeerawo n'ateekawo emboozi enyumirawo ng'alinga akitegeeza naye ng'ate si kyategeeza. Olowooza abayigirizwa bwe babanga tebaayagaliza Yesu omusajja owa Katonda gwe batambula naye ne baagaliza abaavu? Ekyo nno kibuuzo osobola okiddamu. Bwe babanga tebaasanyuka omukyala ono ng'aleese ekirabo eri Yesu nga tebakiraba, nga mukwano gwo talaba birungi by'ofuna, ne buli kyofuna bw'oba otaddeko akagoye akalungi naga naye ate ako tekakunyumidde. Bw'oba oyambadde akagatto naga naye bannaaye ate akakagatto kakufaananya bulala. Oyo nno ye mukwano gwo, ye best friend wo. Bw'okola akaviiri ti bannaaye ng'ofuuse. Tewali beera kirungi kya endoosinga ku ggwe. Oyo nno ye w'omukwano. Omwoyo wa Mukama akugamba ki? Oyo nno musabire. Wabeerawo ekimutuulidde, wabeerawo omwoyo omulala, wabeerawo omwoyo. Bwe tunaasoma ku bikolwa eby'omubiri nga bwe nkugambye, kati bano ebikolwa by'omubiri byali ku bayigirizwa, ebyo tebitwala muntu mu bwakabaka bwa Katonda. Ne mukwano gwo bw'abeera ng'alina obujja gy'oli ng'ate agamba mukwano gwo, obujja buzaala ekyambika, butandika mpola mpola, naye naaba akuyiiyiriza nga bw'olaba Esikaliyoti bwe yali ayiiyiriza ng'abaliridde nga ayiiyiriza Yesu, yamuyiiyiriza n'amutunda. Naye ekirungi totya bw'oti. Ne bw'obeera n'abantu abazibu nga bakwetoolodde oba abalabe, oba ne bw'abeera mukwano gwo ddala n'afuukamu omulabe, Katonda abeera kumpi naawe kasita omwesigwa akulwanirira. Ekyo kye kirungi kye njagala Katonda. Olaba Yesu yadde Yuda Esikaliyoti yaliwo n'amulyamu olukwe n'amutunda. Okiraba Yesu yayingira n'asaba nga banaatera n'okujja okumunona, naye ne yeewaayo n'akomererwa n'afa
n'aziikibwa ku lunaku olwokusatu n'azuukira emagombe. Ekyo kye kinunulo kyaffe ekitegeeza nti singa Yesu yawanika waliwo emitawaana gye tugenda ne tuyitamu, waliwo embeera gy'oyitamu ng'ogiwulire kutuulidde naye totya koowoola erinnya lya Mukama, kubanga mu Zabbuli 5 bw'atyo bw'agamba 15 nti nkowoolanga ku lunaku olw'okulaba ennaku nange naakuwonyanga naawe onoŋŋulumizanga, kubanga nze kiddukiro ky'omubeezi atabula ddala mu kulaba ennaku ky'onoova olema okutya ensi ne bw'eneekyukanga ensozi ne bwe zineekulumulanga. Obadde olowooza nti emikwano gyo tegikyuka? Gikyuka, era ky'ova olaba ffe tugenda ng'abantu ne tukijja nnyo ne tugenda buzibe kitali kibi, naye buli mukwano gunyuma nnyo nga wakati waliwo Katonda. Wakati wano weetaagawo Katonda, ye yekka atereeza n'amaintaininga omukwano gwo. Mu bufumbo bwo wakati wano maama soosa Katonda, sabira mwami wo, omwami sabira mukyala wo. Eyo yokka y'engeri Katonda n'awonya omukyala wo. Yogera by'oyagala ku mukyala wo abeere, era by'oba omusabira Katonda ye ng'akikola ogenda okulaba ng'obufumbo bwo buwangaala era nga bangi bakwegomba. Emikwano gy'oyina mirungi naye gyetaaga Katonda. Haleluya. Kaakati wano abasajja baayogera bwe batyo naye tolowooza nti kye baaliko kwe kugamba nti essente zigenda eri abaavu, naye bakola sentensi enyumireyo. Yesu naye nga yali yamaze dda okulaba emitima gyabwe. Yesu alaba emitima gyaffe. Mukama ajja tulaga emitima. Wuliriza olwo 12 n'agamba nti bw'afuse kubanga afuse amafuta gano ku mubiri gwange anziraze okunziika. Abooluganda, olaba omukyala bwe yaziika Yesu ng'akyali mulamu. Waliwo wano ekyokuyiga ekinene kye tugenda okumala okuyiga. Abooluganda, tuyige okwagala abantu mu nsi nga bakyali balamu. Yesu yakozesa ekigambo kyebuziba nti anziraze nga sinnaba kuva mu nsi. Ebiseera ebisinga abantu ate tubaagala bali wali nga bamaze kugenda, ne tulyoka tujjayo obutitimbe bw'ensimbi, ne tulyoka tuleeta emmere. Oli afudde akamwa kali bwe kati wamu tasobola na kulya ku byoleese. Naye owooluganda kiri kitya bwe twagala ku bantu, bwe tuyisa abantu obulungi. Ekyewuunyisa, omuntu bw'aba ali mulamu mu nsi tufuba nnyo okumuyigganya n'okumukuba n'okumuvuma n'okukola ki nga mulamu. Naye wano omukyala yakola ekikolwa kye twagala tuyige. Gaba ku kyofunye ekirungi eri omuntu oyo, omuntu oyo addamu essanyu, omuntu oyo ategeera ng'omwagala. Owooluganda, twagale abantu nga bakyali balamu, kubanga bwe bavaawo byonna bye tuleeta tewaliwo kyajja kulyako. Anyway, oba okoze obulungi oleetedde abantu, naye abantu tubasiime nga bakyali mu nsi. Yagala omuntu ng'akyali mu nsi, muyambe ng'akyali mu nsi. Abantu bangi abeetaaga obuyambi. Oyo yennyini ne gw'otamanyi, Bayibuli kyeva etugamba, Yesu agamba nti n'omulabe wo bw'ajja ng'asaba ekyokulya omuwanga, togamba nti onodde enkya. Oyo nno ye Katonda. Yamba omuntu, yagala omuntu, tuve mu kuwalana, tuve mu kukunya abantu, tuve mu kutta emitima gy'abantu, n'okunya omuntu, n'okunya omwana w'omuntu, omutima gwe n'ogukunya ng'oyagala losing self esteem. Bannaye bino ebintu ku lunaku olw'enkomerero ebyo by'olituuka wali wandibadde oyingira eggulu amakubo gali 2, naye bw'otuuka wali nga bagamba gwe oli weeno, otuuka wali obayo wakayingira ng'olaba ka vidiyo kakulaga abantu b'obadde okyawa, kakulaga gurupu z'obaddemu zinkyayiraako. Gw'oli mu kunkyayirako tujja muvuma, tujja mukuba, tujja mulabisa ekibula, gwe weewaana nti oli muvumi bakugula n'okugula, okuba ovuma okola byonna. Oyo nja mujjawo, oyo nja muloga, oyo ajja kusuba obulamu. Naye waliwo ekintu ekimu Katonda kyatulaze kati. Bw'olaba COVID nga zze atta buli kimu, abayita ab'amaanyi, abagagga, abalogo, abakwata emmundu. Teriiyo muntu ayinza kujjayo mmundu n'akuba COVID. Ba expert bonna, abasawo, ab'amaanyi. Olaba olumbe lutayidde lwasuulasuula abantu wano mu Amerika, ate nga COVID omuwulira nga azzeemu. Kiri kitya? Katonda yekka ye w'amaanyi, kye kiddukiro kyaffe. Omutuukirivu gy'addukira n'abeera mirembe. Soma Ngero 18 olunyiriri olw'10. Agamba nti Katonda kye kiddukiro kyaffe eky'amaanyi, omutuukirivu mwaddukira ne yeekweka n'abeera mirembe n'awona. Katonda yekka gwe tukola gwe twetaaga. Naye nvudde ku point egamba nti abooluganda, obadde olina omuntu gw'okyunya,
okyawa bukyaya omuntu nga talina na kyakkoze. Olaba mukyala nga yeetambulira mirembe ali ne mwami we n'ogamba oyo atambula atya mu bufumbo nga nze sifumbirwanga, n'omuwalana omusajja ng'alina famire ye n'omutandikako n'omubuza emirembe. Abaana babeera mu masomero ne bawalana baana bannaabwe ne bakuba abaana abamu ne babatta. Abooluganda ekigambo kizze kyakulokoka, kyakwagala Katonda, kyakuziraga. Beerako gw'oziraga. Oli awo oli ku neighborhood gw'olya buli lunaku oyo kyankoko, obwana buyitawo obwa neighbor, maama enjala ewuluma ne butuula ne bukwata ne ku matama. Maama n'akafya akamu bwe kati ne kakubula okugamba ku bwana nti muliire eka wano. Kiyinza okuba nga si kya buli lunaku, naye omutima ogugaba n'essanyu ng'omukyala eyagaba waafu. Yesu n'agamba nti oyo omukyala oyo abasinze okuwaayo kubanga yagaba n'essanyu. Tuyige okuwagira omulimu gwa Katonda, tuyige okuyamba abasumba, tuyige okubaagala. Abasajja ba Katonda babuulidde omulimu. Lwaki banditambudde ng'engatto eyasamye bweti? Lwaki banditambudde ng'essuuti yonna eringa ejjudde amazzi? Yambako omusumba mu surprising. Bannaye bino ebigambo bikulu kubanga bwe tutandika mu nsi yaffe nejjula okwagala, ekyo Katonda kyatuyitidde olunaku olwaleero. Yesu yagamba nti omukazi akoze eki? Anziise. Yamuziika akyali mulamu. Bayibuli negamba ku Lw'ekumi lwe lusembayo nti mazima mbagamba nti enjiri eno buli gy'enaabuulirwanga mu nsi zonna, n'ekyo omukazi ono kyakoze kinaayogerwangako okumujjukira. Ebigambo bye tukola mu nsi ebirungi bituleetera obuteerabirwa. Eyo yeeyitibwa legacy. Owooluganda oli eyo yagala bw'ova mu nsi weerabirirwe ddala. Bayibuli egamba nti omubi bw'afa ekkubo lye lyerabirirwa ddala ne we yayitanga n'ebifaananyi bye tolaba nako. Naye omuntu abadde akola obulungi mu nsi, labayo Yesu agambye nti mazima mbagamba nti enjiri eno buli gy'eneebuulirwanga mu nsi zonna, n'ekyo omukazi ono kyakoze kinaayogerwangako okumujjukira. Onooyogerwangako okujjukirwa kubanga okoze obulungi bwa Mukama, kubanga okoze bulungi Yesu. Yesu agambye nti omukazi ono ankoze bulungi, anziraze. Bannaaye, lwaki tusuwa abantu mu nsi ne tubeera ate nga twekubagiza? Nogamba kale singa namuyambanga, banaye kale singa namwagala. Okimanyi nti ne bwabeera mwana wo ng'omuzadde, abazadde bakyawa abaana, n'asosola omwana, olina abaana 8 naye mulimu omwana, mulimu ekyana, mulimu ebyana, naye nga mulimu omu ye mwana. N'olyoka obeerako omwana omu gw'otunduzza mu maka, bw'omukuba, bw'omusindika kisenge, bw'omusiba emiguwa, bw'omumma emmere. Onoolaba omuzadde ng'asobola okusibira omwana mu kaduukulu n'amalamu wiiki. Bannaaye Katonda azze kutulokola. Ebyo byonna Katonda takyayagala. Bw'obanga oli eyo owooluganda, omuntu yenna owasizza omukyala wamuwasa omwagala, wamulaba omwagala, omutaddeko empeta, naye ye gwe gw'omalirako stress, n'okuba, n'osamba, n'omuleka awaka talina kyakulya, omulowooza kukola ki? Omukyala ofunye omwami wo mulungi n'abamulaba ebweru bamwegomba, yadde naawe omwami oyina omukyala wo mulungi naye ng'akulemye okulabirira. Abali n'ebweru omanyi bwe bagamba, omu alindirira n'agamba omusajja oyo kaalisuula omukyala oyo nga ffe tulonda. Oyinza okulowooza nti gw'ofunye omukisa n'ogudibaga. Buli lw'odibaga omukisa gwo ofiirwa. N'olwekyo olunaku olwaleero tuveeyo gye tubadde twedibagidde, tuveeyo gye tubadde tukolera ebitali bya bwa Katonda. Tuwagale Katonda, tukole bulungi abantu kale tubaziike nga tebannava mu nsi, tubaagale nga tebannava mu nsi. Kino Yesu kye yali ayogera. Njagala nnyo Mukama akuwa omukisa, n'olwekyo tusabeko ffenna. Mukama nannyini eggulu n'ensi, nsabira owooluganda ono, neesabira, twesabira, tusonyiwe kubanga tubadde tetwagadde bantu nga bw'oyagala. Tetukoze bulungi bantu, tutambula tubalyamu enkwe, tubavuma, tubogerera bino, omuntu tumulaga nti tumulinga abamuliko, ate n'oludda eno nga tumudda mu mugongo. Mukama tusaasire, otusonyiwe. Nannyini eggulu n'ensi nkusaba gwe Kabaka akabaka, otuyambe, otuwanirire. Taata gwe omulungi ow'ekisa, yamba owooluganda, gamba nti olwaleero Mukama neenenya mu maaso go, neenenya ebibi byange, nsonyiwa Taata, nyamba, wanirire omutima gwange, ondokole, onyambe,
njagala abantu, njagala famire yange, njagala abaana bange, njagala mukazi wange, yagala mwami wo, yagala abasumba bo, yagala abakyala b'abasumba, oyagala abaweereza. Otambule nga weeyagala mu nsi. N'olunaku lwo bwe lulituuka nga Mukama atuwadde emyaka mingi ne bwe tuliba tuvudde mu nsi tunajjukirwanga kubanga tukoze ebirungi Katonda by'ayagala mu nsi mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mukama abawe nnyo omukisa. Manya nsigadde nti Maama May Kawaala. Amiina.